Ndowooza ndaba obwedda ndi mu kkaaba sibalagangako obusungu bwe nti ndaba ndimutegeka bintu byange mugambye sijja kudekera kwamalanga ngato zange ng'ekisenge kyo kinyogoga kategeka ebintu byange ajala bantwale nze njagala bantwale mbaviire nzire ewaffe Uganda ajala nze nkombako muzimala. Nkomyewo naye tutandikidde mu stories amaziga eri bannyinaffe bamaama baffe baganda baffe bakadaama mu biyumba gye bakolera n'amaziga amangi ge bakulukusa mu kireeyo nga tewaliiwo n'omu asobola bakwata ku kibegaabega kubeera nga abagumya. Ensonga za ssente, ensonga za mirimu egisukkiridde ku mirala. Obutambi obwo bwa mirundi ebiri ngenda beera mbukuzanyira okuva gye butandikira paka gye buggweera mmaze ennaku bbiri nga si uploadinga story olw'ensonga ezi zembadde mu kubeera nga nkola kumanya exclusives za interviews ntera okubeera nga malishano ku SMX Media mwana wattu era bwezityo bwezinkutte neera nga byenva okubeera nga mbakwatira mu nnaku ezebbiri ndi 100% sure nti ngenda bibaleetera wano era kyemmanyi bijja beera binyuvu eri naddala abo abaganyulwa mu programu ze tutambuza wano ku SMX Media. Naye ng'ebyo byonna bikyali awo kankutereko obutambi bwa maama baffe baganda baffe bannyinaffe bakadaama abali ku kyeyo n'amaziga engeri gye nzikiriza nkutegeeze ku Sebugwawo az'okubeera nga akutaasa ennaku n'embeera embi mw'oli mu kubeera ng'oyita naddala ggwe ali ebweru nga visa egaanya onoonyeza omulimu gugaanya empapula zikutawaanya ssente zikuyita myagaana gyangalo otawanyizibwa ensonga z'omukwano. Sebugwawo az'okubeera nga akutaasa ennaku eyo ng'akulombera edduwa mukubireko kweyo ennamba y'essimu tojja kubeera nga wejjusa. Nawesobola bagamba ssente zange zonna baazirya sina yadde ekikumi zange zonna baazirya sina yadde ekikumi sina yadde olwataano sina yadde ki omuntu yenna asobola okunyamba ngenda kwettira mu kiyumba bannange ngenda kufa yadde ekikumi sina yadde ekikumi sente zange zonna baazirya naye bantu mbe batuleka Uganda lwaki mutulumya lwaki mutumenya emitima. Ndowooza ndaba obwedda ndi mu kkaaba sibalagangako obusungu bwe nti ndaba ndimutegeka bintu byange mugambye sijja kudekera kwamalanga ngato zange ng'ekisenge kyo kinyogoga kategeka ebintu byange ajala bantwale nze njagala bantwale mbaviire nzire ewaffe Uganda ajala nze nkombako muzimala kase ekirungi omusala gwange nguyina mbaviire ajala abantu bamanyiira nnyo sabo nangamba mbufe black people tetuli bantu naye nga ku office muwala waabwe yajja n'anona nze black people are not people. Kale baba abatali ba black abekolera emino baba bagenda yagula omuntu atali wa black maleto mu Bangladesh. Anani molo روح يسوي شغل. أناني مولو. روح يسوي شغل. أناني مولو. روح يسوي شغل. Muna, you told me روح يسوي شغل. I will not because روح يسوي شغل. I'm animal. روح يسوي I'm شغل. not going to eat. روح يسوي شغل. Take your food. هنا food. my food هنا. I will not because هذا my can't you food. take me to مكتب. مكتب ولا أبغى Take me فلوس that. my money أنا. Which money? money أنا. أغندا جيبي لي my Which money. money? حق مكتبه. Don't talk. I don't want to talk more. يلا يلا. Tomorrow, Allah. Baba take me back. لا. Baba is the one who 2 years. You wait, madam. لا لا. Muna, لا listen, لا لا first- لا listen لا. First listen listen no. to me. Listen. If I buy my that. May I don't use your Wi-Fi. Did you give me that password for Wi-Fi? Did you give me that password? Did you give me that password? May I buy my data because you don't want to give me your Wi-Fi? Because me, I'm a girl. You are the one who blocked me. Because you are a problem, you are a big problem. I tell you, Dr. Slako Muna, and at least Tiko Muna. Now you Malaka. Chimala. Chadiva. Wadiva. Tokumbi, Watorina Musadi. Only one Aneti. Me, I have 3 babies. You don't have any baby. Me, I have 32 years. You have 28 years.
But must dog. Nkumanyo. I tell you lazima mafijia na you will not see heaven because girl, you are the one who brought me to the office, but you are a problem, a big problem to me. Ajala ndi wano ni mupakinga bintu byange bantu alenze nkoyo bakolera ngamye no people we black people not people yet ngama black people ngandani ngemba kolera mbagambye mamaze ali mukunga munzide mwengato neme kuzikozesa damu numuye nenga tangulira ngato numuye yonna nyogo gagala nyambale bigere byerere ajala sidamukola mwe batamala kunega irira kungulira na bintu ayagala nongose kina nongose rumu yenga samadde ngato tukangana nokuwulira ngato nimutegeka bintu byange bantu alenze legala bantu ale ku office banzize waffe Uganda.